tubagamba bino ebigambo ng'okola emputtu mu kitanda olinayo ebigali olina ebifundiko nze nasikira maama naye njagala byejjako naye nentya baseeka batugamba ebintu bino naye ne Saudi babikola kuba eriyo abavaako abasiimuuka abayina ezaanoba bagendako ebiwarabu eyo ne basanga amaka agamu agawarabu nga basiriku tukwatagana kati wabannyonnyola ebyeddiini y'obusiraamu agamba nti kati bano baseeka bababuzaabuza eno abawarabu babikola abawarabu gye bali nga basamize nga basinga n'omusamize wa wano okusamira naye tekitegeeza nti omuwarabu wasamira eddiini y'obusiraamu ekkiriza okusamira omusiraamu wenna wooli weerwaneko olabe mu bulamu bwo nga wejjako shiriki yenna gw'olina bino bengenda balaga wano lyabadde ssabo ddamba lyavudde mu maka gamanyibwa nti g'abasiraamu naye nga wallahi maaso ga Allah nga si basiraamu. Bino oba obirina bino waliko omusiraamu kyekituufu olunaku lwebifunako okwagala nobikuuma nobyesiga lwewava mu busiraamu. Tugenda byokya lwaleero kyowulira mu mutima nga tubyokya yeddiini yo eriyo agamba nti kati bookya bya nze baseeka nze wallahi kale siri bwa bintu ebyo naye kati bookya byaki khalas babiwa babyagala balowooza eddiini yajja kwokya bintu bya kati kawulira mu mutima ako alinamu essabo yeebuzaabuza buki bwebuzaabuza. Kati kimanye mukwano gwange munnange singa Allah anaakugerera noofa nga teweenenyezza zambira shirik Allah tagenda kukusonyiwa ensi ne bweri kuŋŋaana ekuwolereze. Assalamu alaikum. Tulidde ekyemisana zibadde ssaawa 8 nga zigenda mu 9 zibadde 8 kitundu awo naye omuntu yakedde ku makya paka saa 8 enjala ebeera emuluma sibe kiri era buli omu alidde nga alina obwetaavu. Ekikwewuunyisa oluvannyuma lw'essaawa zino ze tulidde kati waliwo abaagala okulya kati waliwo agamba nti kubbiri sisukkawo nina okulya waliwo agamba nti kale nze ku makya nja ttuuka naye teri ayinza kugamba nti enkya olw'eggulo lwe naddamu okulya nja kulya ku lwokusatu tewali. Enjala eruma waya ne zivaako omutwe ne gukuluma ne weerabira kati ate Allah wanaakussa mu muliro teri mmere mu muliro teri mazzi ga kunywa abantu bagenda kwagala okunywa amazzi Allah abateerewo jahannam bagirengerere eri nga balinga abalengera ennyanja bwe banaasembera awali ge babadde bayita amazzi bagenda kwekanga batuuse ku muliro ng'ate tebalina return balina kugenda bugenzi mu muliro ogwo bagenda kusabanga Allah ekyokulya n'ekyokunywa Allah abawa olweje lw'ebisesemye nga bali mu jahannam. Kati waliwo abagenda gibeeramu emyezi 2 essaawa 4 emyaka 4 bano abashiriku Allah agenda gibateekamu olubeerera. Lwaki tewejjako shiriki mukwano gwange? Maama oyo yali abirina n'afa byasobola omutaasa kitaawo yabirina n'afa yafa mwavu. Kati bino ebintu obeera nabyo ku ddiiru ki? Waliwo ababadde nabyo ne bafa nga banaku waliwo ababadde nabyo ne bafa nga bakola ki ne bafa waliwo ababadde nabyo yabifuna abaana babeere bulungi n'atuuka okufa nga tekuli mwana amazeeko P7 n'atuuka okufa nga tekuli mwana ayina maka waabeera yadde wapangisa wumala ow'ennaasana. Nsaba Allah amuluŋŋamye waba gyali yeenenya asobola ova mu kkomera ng'ate musiraamu omulungi. Yalina ebingiringiri bino era nga yeewaana nabyo ne bukeera olunaku Allah n'amugerera n'ayingizibwa ekkomera n'olwaleero gyali munda ate byo biri bweru tebyasobola mmuggyayo. Awo omusiraamu afumintirizeewo nnyo. Waliwo omusamize bamubbye ng'alina ebingiringiri bino okumanya nga bali ababbi babadde smart babbye ssente ndowooza ne zitabamala bulungi nabbirako n'ebingiringiri. Kati
singa odde wakange ente bagitutte nga nasikaali taliiwo naye nga empale yewe eri awo, ogenda omuzula nga ali mulwera, babbye ente ne bamutwalirako naye ne bamusulayo mulwera. Kati wobanga sikaali taliiwo nga bamututte n'ente eyo, kitegeeza sikaali munafu, tasobola kukuuma nte eyo. Abasamize tebandifunye bizibu ffe bye tufuna. Ffe Allah atusuubiza wano mu dunia mulimu ebigezo, kulwala, butazaala, kuzaala baana bawala bokka, balenzi bokka. Allah bakugezesaamu katini awo. Simanya muto gunumira saidi emu, kati abantu bagenda masabo nga embeera yeewunyisa, muto gunumira saidi emu. Gwe Allah yagamba gukumire saidi mmeka? Gwe badde agala ku saidi mmeka? Nze wembanga enjala ennume ebiseera ebisinga obanga I have low water levels, omuto gumanya okunsimba wano nga gunnuma, era ebiseera ebisinga ensonga 3 gunnumira wano. Tulo otungi nga tummanjibwa ng'enjala ennuma obanga nga sina mazzi bulungi mubiri. Wallahi kasitanywa amazzi nga yebadde ensonga siddamu gguulira. Baadallah wenneebaka obudde obumala siddamu gguulira. Bwe nkoona ku kimere, enkoona ey'obuvunaanyizibwa siddamu kukola ki? Kati ate omusamize omusanga ali ku basawo, musawo seeka kyembadde nga amaseeka musamize, omuto gunnumira saidi emu eno, kati oyagala kulumira saidi 2, tosiimye saidi emu, oyagala 2. Kati bannyinaze ne bataata ne baganda bange n'abaana bange, omuntu taba na bintu bino waafanga abirina abawa mu muliro ogw'olubeerera. Allah yagamba nti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mazima ddala Allah tasonyiwa mugattako kintu kyonna, alisonyiwa atali mushiriku gw'alibeera yagadde. Ekyokubiri ku mushiriku nti emirimu gye gyonna kati nga ddalasa zino zetubeeramu, kuzimba mizikiti, kuyamba bannamwandu, kuliisa bamulekwa n'ebirala, wookola shiriki okuva lw'omukozi okudda emabega, emirimu gye gyonna nga Allah agisazaamu tabaraka wa taala. Tolaba musiraamu ntoli safe, weerwaneko nange neerwaneko, tofanga okyali mushiriku. Abalina ebintu bino mubyejjeeko binafu dhufa twaribu wal maturube. Basaba bino banafu, nebye basaba byennyini binafu. Hatta ne weebeera nsowera tebigisobola yadde okugitonda. Seeka abibuuza muli luddawa, tebisobola kumwanukula. Seeka bijje wano, bikataala biri awo, tebina yadde kibinza kunyega. Ate omushiriku n'amala aba nabyo, leeta byonna kasasiro, leeta wano. Njagala mwetegereza ebintu bino omusiraamu tabeera nabyo. Bw'oba obirina olw'omukeko gubadde wali, gujje twalirireko. Birimu kasasiro mungi, abashirika babeera bakyafu. Mushirika wabeera mukyafu, temubityanga. Ate weewunya abaami be bali okumpi ate be basembedde. Kati abakyala bagamba naffe tujje mu mimbali mutuwulire. Muleke bajja ati balabe ku bingiringiri. Bino ebintu bino abange, mikwano gyange, omusiraamu tabeera nabyo. Olunaku lw'obireeta mu bulamu bwo n'oleetako kamu bwe kati, lw'obeera ovudde mu busiraamu. Wabula seeka wemba nabireeta weenenye byejjeeko. Genda osoma adhikaari obyokye, oba si kyo genda osoma adhikaari obisule, oba bikasuke mu nnyanja, oba obiziike. Obanga tobisobola, yita imaamu. Baimaamu abamu ya rabbi bennyini babyagala, ate abamu babitya. Agamba naye nze madde ngamba kati oyokya byaki? Bisulawo osula. Teekateekawo twanjuluza akatale kaffe kano eri abantu balabe ku bingiringiri, abirina ategeere nti bino omusiraamu taba nabyo era temubityanga, tebirina makulu gonna. Omusamizi agenda gameza ombugo bubugo, omusiraamu taba na bino. Ate embugo bazitungamu masaati, guno omulembe oyambala esaati y'olubugo oba mulabufu, omusobola ojjambala muzeeyi. Musajja alese esaati ya silver, esaati enyirekita. Don't slow them. Don't slow them. Ene kutiya yali etuyambako obuyambi ku mulimu gwa kukuŋŋaanya bingiringiri. Eno si paati ku bingiringiri. Are we together? Kagege.
Are we together? Twalira seeka ebintu bino sikulwanga amayembe geetika essimu yange wano mayembe gajogo gamanyi mutunule wano abasiraamu bino mubyetegereze omusiraamu tabeera nabyo olunaku lw'obiteeka mu bulamu bwo lwobeera ovudde mu busiraamu ekyokubiri binafu abaami mutule wansi young boy little boy short girl sit down every mother to say leka mama walabe leka mama alabe ebingiringiri okay abasiraamu bekawongo salamu alaikum. I'm asking what is this wangi basket stage kepe kakati kino ekibbo kiraba ogenda kuŋŋamba nesseeka bino ebibbo tubinyigiramu mmere saabisanze mu woteeri nabisanze muki mu ssabo omusiraamu tabeera ate lubaale yabadde munaku leeta wano mwalimu leeta akangiringiri tukalabe wano nkakuwadde ako seeka akatuttu yagala musuuza naawe oba bana akakkiriza simanyi katwale kubagula ebingiringiri bayinza okuwaamu sente entuufu. Bino ebibbo biraba twabisanze mu ssabo. Ekibbo siri essabo wabula ab'essabo babadde bakozesa ekibbo kino. Tukwatagana omusiraamu teweetaaga bintu bino. Kano kabadde katuddemu nsumbi eno ndowooza nga taterera bulungi wansi n'atuuza muno bw'ati. Eno ensumbi y'emu ku bintu ebikozesebwa muki mu masabo. Njala mwetegereze kuba obudde bugenzi tugenda byokya bino essaawa eno. Nakino kibbo seeka byemmala ng'oteeka wali ebbali. Basiraamu bamaze okulaba ku bingiringiri. Omusiraamu taba nabyo. Eriyo baseeka basyuh seeka mukulu bamuhibbina salamu alaikum. Eriyo basyeka ababeera n'emiggo gino gwetula wansi naawe baseeka abo semere erivayo baseeka abo emiggo gyabwe ekyenjawulo kiri kimu tebasibaako nsimbi nganda tebaagala balabisa naye ono yakikola yasibako osanga seeka si mukadde nti omuggo agwetaaga wabula nga yiriziye eri muggo omwo era nga waaba n'omuggo aba n'amaanyi. Bino omusiraamu tabeera nabyo. Bino bikujja mu busiraamu. Are we together? Antum mai muli nange sukuma embalaasi teeka wali. Guno muggo ogulabye yali aguyina guno muti naye guno tegwali muti mwereere yali abikozesa mu masabo ge nga ttuulo eziyamba otambuza ebingiringiri. Luno olugoye ndowooza baali baalumutuma mbwafune emikisa naye yafudde nga munaku ale naafa n'agenda mu matuba mu muliro. Na guno omuggo kuliko ensimbi ensoga ento ono tuli kumpi ne Lango kuliko ensimbi ennaŋŋo. Omusiraamu taba nabyo obisanga nga nyolo. Kati guno baali anyolanyola mujjawe baali anyolanyola ani ng'abeera ndoza lwagunyola wati ng'amunyola. Omusiraamu taba nabyo. Bino ebifundiko oluusi bibeera bya lubaale oluusi bibeera bya busika oluusi nga bya balongo. Omusiraamu tabeera nabyo. Ojja biyita embugo ojja biyita engoye naye nze nkimanyi okirabye babikola we batyo tebirina amakulu sheekhe mweraliikirira bwereere. Dino effumu olirabye babeera nabyo abalogo. Tunuulira neighbor mu maaso kyuka omulundi gw'omutunulire mu maaso kyuka olabe feesi abantu banyiize dda ngenda kwokya jjajjaawe owuwo gyali ewaka ono gwendo kya si wuwo. Olabye bino ebifundikwa obirabye bineeno bifundikwa sheekhe tobyetaaga byabalogo bino ate tebirina makulu nabo tebibagasa akheri karimu seeka teekera ebingiringiri. Eno ogimanyi gye bayita batya enkunde endeku bagiyise batya ensumbi ensaasi asi eyo neeno nsumbi yiino ya mutwe gumu neeno ya mutwe gumu nsumbi muno mulimu enti kikino kati bino ono yali apanga lubaale gwe bayita ddungu
kubanga yaba n'embwa egenda mu endege eyigga liziki, eyigga abasajja, eyigga abaana, eyigga obuwangazi, eyigga obumpi, eyigga obuwanvu, eyigga akalulu, eyigga jjajja ddungu. Ngenda kwokya ddungu ajja kuntya. Kakati n'ono yabadde ddungu agenda ku faya. Eno Mindi yalinga ayita mikisa naye teyagifunye, ali wansi wa ttaka. Kano akamba akakiga tulina muno, twasanzemu akamba akakiga ne katunigana n'akamba akateeso ne kakola shepu nga ya Muganda ne kafuuka akamba akaganda. Musiraamu taba nabyo, kana akamuli kabadde mu mulyango gwa nnyumba. Basiraamu muli wano ng'omusamize yakuwa akantu nakakateeke mu mulyango gw'ennyumba, oyingira wete okatunula ogamba nti Katonda wange sumulula, oyisiye Katonda. Katonda ali waggulu wa arushi. Kana akaveera kabajjire mu biyingiringiri naye baba bisuddewo ate. Kana akafumu okalaba katudduutu n'okabadde mu ssabo eryo. Musiraamu taba na bintu bino, oba obirina toli musiraamu. Ne wabanga seeka shoti oba seeka tolo yakusomera edduwa, gwe ne seeka muliba mu muliro, waliyadhu billah. Ene kutiya si ssabo, naye yabadde mu ssabo ng'eyambako abasamize, naye tugenda gyokya eddenga mwege egende eyamba abashiriku ejja kukiwulira. Ene Mindi yafiira ku mulimu, yali ekyakola n'emwokya omumwa ndowooza, kuba olaba etunuza nnaku ekyengulu ate ekyemmanga yagimalawo. Aleka amanda yateekamu makambwe, Mindi ekyawunya. Jjajja ali omu wafujjo, ngenda kumwokyera muvaamu jjajja, ngenda kukucomeramu kati ne kutiya ali peti ya neighbor waabwe ng'agimubbyeko amulogeremu. Kakati omulogo ono yabadde muzungumuuko nga amala n'agenda ku media n'aga nti kane ku mayembe ge China kigagamba kaneno limoja kigendo gyokyesa kuyambako mulogo ya neseka tamale Allah akusasire. Seka mpabuddemu agambye kati ene enkozesa yakano kalimoti nga owulira bano abakasitoma care ayagala ejjembe eryangu nyigeemu ng'anyigeemu, ayagala no alaika ejjembe erimu lyali lisoma kati ng'alikubira engatto nga ligenda okusoma. Mwalimu akalege akato oza kuyatandikira kuno ng'awanga amayembe ne kana akalege kato kano. Ene Mindi naye yakosebwa mu lutalo lw'okufuuwa nebuukako omumwa saidi. Kati ene Mindi yali yakagigula amala kulema oti nemukuba engwala naddayo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kino ene Mindi yo ya mabeere, Mindi envubuka ine ettutu, kajake nagifuuyira ono yagala musajja ng'afuuyira mukazi ayagala kawala kato. Dine ejjinja lya ku nnyanja